birthday njirya nammwe. Usually I've been celebrating the birthday with you. Oluusi bampa surprise mu mahoteli n'abantu babeera bayise. Sometimes they surprise me in hotels having invited other people. Kati ku mulundi guno nagaanye enkola eyo. This time I refused such a way. Omutima gwange gwagenze ku bantu abaavu. My heart went toward the poor people. Abali mu bwetaavu ennyo. People who were in need. Abafuna mpola. Those who are low income earners. Abaana abasula mu biseguusi. The people who are in the slums. Abaana abasula mu ghetto. The ghetto people. N'abantu abo abawangaalirayo abantu abeera abali mu mbeera ezo. And those people were in such ungodly or such poor conditions. Ababeera mu byalo bwe biti ebya ghetto. In such ghetto communities. Era ntagetinze ebyalo emiruka ebyalo nga bisatu. I'm targeting 3 communities. Abantu abo bajja kuva mu Kasaato zone, Kakajjo zone, China City ebyalo bwe bityo. They will come from Kasaato zone, Kakajjo zone and China City and such communities. Era bano ababulizi b'enjiri kyemmanyi ekibatwalayo kwe kugenda okubampitira babeerewo ku Lwokuna. I know the soul winners go there to evangelize and bring them and invite them on Thursday. Kaakati gwe bw'onojja wano ku Lwokuna nga naawe obeegassemu n'ettaayiyo eyo. So if you're going to come on Thursday, bambi nenkugaana nega nti agwe toli omukuba nkwegayidde tonneesitalako kasita gwe bulijjo ndya naawe. And I stop you and I limit you to enter because you're not a part of such people. Don't get angry because I always celebrate with you. Mpozi onomala kulangirira nti ndi omu ku bo. Maybe you'll first declare that I'm among the poor. Kati ekyo njagadde kitegereke bulungi. So understand that clearly. Aha. Yes. Manyi nga abantu bangi baagala okumpa ebirabo. I know many people want to give me gifts. Bampa ebirabo byonna twadde twagambye nti okuggyako ng'ekirabo badde wakigula dda, wangulira dda emmotoka, wangulira dda firiigi, wagula dda manyaki, naye bwe watannakigula ng'olina ssente zimpe ngulemu emmere ndye n'abantu abo mu linnya lya Yesu. We had agreed that maybe if you had told you had bought the gift, maybe you had bought for me the car, the fridge, or the house. But if you've not yet bought it, please give me the money, we buy food, and I eat together with those people. Kati njagala gaba warning bbiri. So I'm passing on 2 warnings. Ate nga nziyisa mbwetowaze. Humbly warning you. Bw'oba toli omu ku bantu abo nkwegayiridde. If you're not a part of those people, I beseech you. Gwe sikuyise ku mulundi guno nja kuyita ku mulundi omulala. I've not invited you, I'll invite you next time. Warning ey'okubiri. The second warning sente sizaabuwaze ze mumpa. is that I'm not forcing you to give me the money. Mukwano gwange yekka y'abampa. It's only my friend that should give me. N'oyo awulira nga njagala nnyo. And the one who loves me. Yekka y'abaleeta. Atanjagala toleeta. If you don't love me, don't bring your money, don't give me. Sizaabuwaza amanyi nti ononjogerako ng'ate omaze ozimpa toleeta. If you know you'll speak after me after giving me the money, please don't give me the money. Saagala muntandikeko mu social media ebintu by'omusajja oli byabuwaze era kapane tuli ku kizibu bannange ffe tuli ku buzibu obutayogerekeka ate kakati era ne birthday ye baatugambye nti ataleeta essente bagenda mugoba mu kkanisa nedda nkwegayiridde gwe toleeta zireke njagala abo bokka abanjagala baba bazireeta amanyi nti ononkolokota toleeta sizaabuwaze. Don't slander or still report about me that I've forced you to give me money, that money is forcing us to give him money. If we don't give him money, he'll chase us out of the church. No, if you're planning that, please don't bring your money. It's not by force. Nalongo munaawulidde mwebale nnyo campaign naye temukaka bantu. Thank you for that campaign, but don't force people kindly. Leka buli awaayo aleete nga ye y'ayagala. Everyone should willingly and cheerfully give. Kandooze nti ako kategerekese bulungi. I hope that is clear. Mukama abampeera omukisa. The Lord bless you.